Noyimba. Nengoli mwa. Nokola ki? Omanyi muganda mwasa. No maloyimba ki. Fulufigo chayimba. Mwamba no kumwe mwenje. Ochayimba. Ate goli muyimbi. Andi ogamye no. Oyina itichi. Ogamye no maloyimba. Ne mmala nkukuba mu itiaji. Teka we kisenge koyo kogera ne fulufigo. Ngani ayogana nawe ko kabotongo. Koyo kogera ne. Obukomo wabujje ku mufuchi. Simanyi wabba ku mulamba gwa radio. Muganda mwambale njegereze embwa mbolago ne muloza nti muli baserebo. Ani agante okwamala njegere wa serebo yimba okole erinnya va ku bantu. What is your problem? Wayimba luyimba ki? Kunyimba n'onvuma, n'otamala kumma n'onvumanga n'onvumira ki? Disciplininga. Yawulira yegwa discipline. Ayi katana uli ngana kuba mu party tu. Okola tinti yakusasa tusaka enfuzo nazirabika. Oze kunesa suza kati. Nga kwesa suza kochi. Nja kukuba bukubi. Kirekejo. Bitane. Simon. Nada bannaito sinja. Waloche sagala Simon. Sagala fulufiga wabe bantu mbundi mukuvuma amasajje kisigala. No nada chwechi. Chirwa chokoleke. Chirwa. Wacho badala. Tamuvumye. Wacho badala. That is very very bad. Tamuvumye. Hata game mbu abaita mbu. Natereza na gama siba legend. Mbu abaita. So those three guys Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon are respected. Checho. Checho. Mwamani. Twacha swa kuimba nyimba lwa bantu abo. Omwana mubuza wayimba luyimba kitalumanyi. Nzambuzi zo lange nayimba mu chakale. Fine ni nalumu nayimba mu chakale. Eziza yayimba luyimba ki? Avuma Chameleon. Mbubu legend. Na wavuma Bobby Wine na wavuma Bebe Cool. Nja kufa nawe. Tuina kasimu. Muwe. Zoto kala katuna ngo butabwe mesi. Muongere. Ate mugenderera amanyage mutu mama abana. Ebebe mutu mama nambo kasimula mayenje. Simanyi kasimula. Oli bamwita sema ka. Nayo che baita computer misuse bajja kusiba okuvuma omuntu. No problem. Kasikula biki? Omuntu ng'okyaswa na wasezalawo ngamba ki? Nze mpayo yirimu emukizo kuvuma ba aji mbawo aji. Nache manyi ku Busiramu nze. Anti kati ffe twagala tereza. Nze nebazo ono musajja ono omukristayo. Ono omukulembeza kuli obukristayo ani? Luwalira. Yavuddeyo n'agamba ffe tugenda kolagana na beyawudde ku chachi ya America. Toyawudde abantu abeyawulako dda. Abatyobola newokwata Bible wa Quran nosoma olunyiro soka paka ku Lusemba. Teri walwagira kuvuma ba aji mwe bi aji mwe bi aji tewali walagana ku Wewe pankwa gamba ina sente fulufiga abantu nga balina sente obasobola. It's okay kyokuba ne sente n'amazima byawukana. Nze sisobola kukiza muntu kudda kuba aji gomanyi ba aji ameka gomanyi nti nze fumbira aji gwavuma avuga brute. Wagamba ofumbira dokita mutufu kigofumbira nawe tubuzaabuza wagamba ofumbira dokita. Doctor, so what do you mean? Doctor tasa kubera aji. Wachi bijoto wachi sio. Are you stupid? Bwana mufuka mwava kuje twegatamu. Are you idiot? Are you bogus? Ema bibi abanga nokudamu kola nawe byakumvu nawe. Nakubuza magazi. Nze sibana chakuza. Are you stupid? Bana waba abazali abantu bankubira banyaza bange bankubira amasimu mwami wachi nazala otemanya nti mutani mwala wa mwasajja mwasamira yankubira mukoddomi nga bakuvuma nnyo mukoddomi nemwamba sigena kudamu kukola naye nze nebaza aje yagabe emmotoka simumanyi naye nsaba Allah antuse ku musajja osemakula kyemumanyi ko kiri kimu omuzikiti gwa semakula guli wali yagwezimbira neno mukazi omuli yakoze byoga ogano buuza kumujja we gani yaganti yaganyi ekyobujja kya buntu omusajja bamugabana Kolani egambe etya ekyobujja kya buntu anti Kurani ekiza kyeyogera naye ekyobujja kya buntu olamwe mubere ne mukola bu TikTok ne mukola bu page ne mugamba be mulaba wano be babannanyini page be mutalabyewo siba YouTuber feba YouTuber kyakulumye kyannumye wajja mukasuku mba YouTubers nojja mu final channel nojja mu Caviton nga Caviton taliwo nga mutamu ba YouTuber mwe feze kabali wano nga tanayogera achali mu pampa upcoming mu YouTube tutandikiddawo chokubiri yisima gomesako si YouTuber blogger mu byawule kakati mu muddawo ne mulege ensigo za mwentengo tengo ne zimba nedda amazima getagisa seka kasi musimu inako buzibu bonna by the nali mu respecting ajja kulombereddwa ojafuna buzibu Allah tasobola kukirizaganya mu duwa singa yerombera dai na gaggawala asoke yerombere Allah alinga agamba nti Nabi Muhammad asura we amwina naba nono ali mu kamera atagala
Kale tutandikidde mbabuzaako mugamba muteka student muli bulungi tuli kusula motors wano ku Salama Road opposite amafuta ga Africa Oil. Wosanga emotoka eza buli kikajja ngoberenga ate omuwagira mwabantandika butandisi kugula motoka osobola kubanga ojjano ku Africa Oil noberanga ate opposite Africa Oil noberanga ate wefunira emotoka ennungi. Kale eno show egenda bera fire bonfire kubanga ku set ninako abantu babiri balamba ninako ono tawera sategedde bintu bino muli mu kamera anze ne best friend wo bitone tabangako taliba nze sikolagana mangala jiwajo ntutese mukama wange mbadde onedo omanyi oyo muvuka yamma for nothing from nowhere yanga anonya weyobetibira mbwanonya erinnya nayimba n'oluyimba era nanvuma still inonyimba la full figure mpula ngera nvuma nze simanyi abalimba nti okola amanya mumala kuvuma abantu notunulira avuma abantu no seko okufuna dagaduka z'omuntu wajo wantu tijiwandese nanda yakuwadde mutwe tinti yakuwadde ko tukazavi mwakula kwa demokadde muli banaku mumanyira abantu bitone kofuna oba oli mwavu ngamba nkugule tinti oduka tinti yakuwadde ko n'enviri zisiuse onvuma wanvumira ki wali onvumira ki nali ku disciplininga already okola ngani gwe stupid disciplinary committee je nali kutaddemu bakuwasa wafumbirwa n'obufumu bwakolema towaayiriza kubyona muwayiza kikwali ku seti kwali ku seti ando genda muleka yewoze ku babago ate ngora bayi munganya kwewoza ko tali mu koti ate gwe sai muntu genda kukuba nga munkubira nze nja kukuba nga nange nerwana no nate katugera kwa katani tone tukukube mani mumanyi bana abantu bamanyira nze nako okumanyira tugenda nja kukuba nze munnange gano chaza nakankaka leta banakankaka nze nvaako. By the way, happy birthday honorable Chagwanyi Sentamu namwe babogasi abakwata omwana wa Chagwanyi mutekako result senchamo yisima kasajja gwo mumoyikire ndoso kantu gweme choba karuna kuma omwana mukuto omwana wa Chagwanyi shirika kale yogera nena ga nyazara wangala sina yogera kugwa mutego kulinga jinje tabadde batawalizako mu kyalo simanyi wacho nnumbye by the way nyazara wangala nze ndibyange musanze wenkolera okolera wano nyazara wangala okolera wano Nsawa byakunti obola lwa sente yogera ati nvira gwo nnumbye wendi oneze ensonga za isima neze tonti obola malidi sikuti obola kyo gwo mutwe nze nagamba balina omuntu ogulinga engalama y'amanda efana ngo wategereza omutwe yefana netya tuniro gwa kitone emabega bitone gwo gulinga jinyera batawalizako mu kyalo wanta makubala wanyimba kisirani gwe ndiye no wange sigala muleniyo chofaka baba ku makalu kisirani nga gofugwa abantu gwe kyonena kana ku makalu nange nondera bamera sakonda kisirani gwe nze mune kamera nze temumanyi musajja gwe walomvumira ki walomvumira ki nali ku disciplininga disciplinary committee yali asuse nga akasuka nnyo ebigambo ebisukulumu nengamba no tulina okutwalako mu kooti togenda yeyo njagala byebyo kati ngenda kukubamu nakalala jakuddaawo ate nze netandika okuyimba kola ejjinja likulinga gwe nemala nkuyimba gwe kyono kyegwe gwe nagwa mutane tini noyimba nengoli nokola ki nomala oyimba ki fulufigo okyayimba mwambale kumwe mwenje ochayimba ate goli muyimbi andi ogambe nomala oyimba nemmala nkukubamu itiaji tekawo ekisenge koyo kogera ne fulufiga nganya yogana nawe ko kabotongo koyo kogera ne fulufiga obukoma wabujje ku mufuchi simanyi wabba ku mulamba gwa radio mungana mwambale enjegereze embwa mbolago nemuloza nti muli baserebo ani agante okwambala enjegereze wa serebo yimba okola erinnya va ku bantu. What is your problem? Wayimba luyimba ki kunyimba n'ovuma notamala kumma n'ovumanga n'ovumira ki disciplininga yawulira yegwa disciplininga ayi katana uli ngana kuba mu party tu okola tinti yakusasa kemfizo nazirabika oze kunesa suza kati ngankwesa suza kochi nja kukuba bukubi otia nja kukuba bukubi oyina right enkuba nze nja kukuba tigezeeko bugezo katukole bwetu tobala nupu ya bakumakalu togezanga kecha ate no kyogera full figure uliriza kugamba full figure kati bije mu filimu ndala togezanga nona kolumu nogamba musobola okunkuba
manyira kamilioni nja kukuba ati nze nkugamba Allah wakibaru ogezangako wene gwerene ye lwaki twemenya tandika linda konta kule bulungi tandika mpita kamili tekijjasoboka kale ensobi gyojja okuba okusembya okukola mu bulamu bwo nja kocha that will be the last mistake wabukira kamilioni ngo muivuma mbokole erinya waina ata ne bisana tunulanga nze sinze nani kunonyeza ebisirani byoyina kyekiragani bitona ine ebisirani nawo genda kumpe ya furu Allah abantu ba mu makalulu nga yesipena mu nupu balondanga nembwa bogisibe kidomano kitweka wali bajonda nayitamu bitone ba mu makalulu wakulidde wennyini bannango ine bisirani nebo otambula zibisasa na ulyanga nga bibwatukirira biga kaba okumanya litono ine bisirani bibwatusi omanya omuntu poza uruda bo waliwo ninda ko tugenda mpola bitone mpola nenda kuwa party tu mpola yali wanu tugende mpola bitone lwaki bako makalulu tuta mu reality Bobi Wine baka muwala yakalya baki akana ndi mukuddamu Bobi Wine baka muwala yakalya munsi yonna Uganda abantu aba bebabba akalulumulo Bobi Wine na bitone ki bakakwata makako andi nze bannangirira tuba tutansosomulula bia alangira nagamba ate olwakaluke tubadde tutabaze mukalulukamu teri wanupu atawangula makinde lwafu njagala oddeyo kuliko mwanyinangira bayo abalonzi obakulaba alinda ko mpola abalonzi obakulaba bitone bakulira ku lume katata kamu tunula wali kalulukamu obulimba bible ekirala ndinako sibolondera makindi oli weli na bisalu nawe oli na bisalu Simon ulira Simon ulira tukampulizo omwomu kasoke malizo nawo kiri ku record Makinde division nze yali commander official era ogenda ku footage okulonda okwaliyo ewange oke walonderwa we wali amaje bankwata mu kiseera ekyokulangirira ne bantwala mu barracks ngenda okudda ku sawa 2 ze banta ng'omusajja yakuwangudde nga yampangudde dda bino mbyogeranga n'alangirira alaba uliriza twala mpola wafulufiga ebyokulonda tobimanyi n'alangirira yaŋŋamba ekigambo kino bayo mbadde saagera mu bya politics tugende bano bafulufiga bakuba boogerera nnyo uliriza eyo sijja gendayo kangomaawo gendayo bitone abantu bagala mumanya onoddemu okwesimba bakulaga lo abantu balaga bitone uliriza bitone ne mukazi wate yamulonda kale siganye ne fulufiga bitone gwoliko yesimbawo gwagamba okujja kubauma n'emipi tewaddamu kulabika ngo kifo ekisaba ngana kuba mpi kuona bana namwe mundetera bafe waka nga kifo kye bamba nafuna kya bwami omukulembeze gwanga akuwadde nategula buteguruza ate netege advisor ne mupiani asingama bitone advisor ne mupiani asingama bandi zinziro wa advising kuki ona advising mpulembeze wa gwanga di nawono ndi mu advising tola problem ya mwente mumanyi yamanyi mbulukasa ndo kwa ne musebe ngomugamba kati kola boti Simon obuziba tulina ku Simon kankubulire atamanyi that's why mbaga anti success and fire based on reason and reality atamata kola ki tamanyi kati gwomanyi nti okubeera n'omukulembeze w'eggwanga nd'olina muwabula takimanyi nti nno Simon kankubulire ekigambo kimu linda kankubulire nze ndi okubasomesa mmwe mwe babogasi gwe bogasi fulufiga nkusomese kati njagala kuwere kicha tuve mu biri byobaddemu when do you advise Museveni deka nkubuuze advising no problem nina kumu advising anti am contract yange na ye ya muhimu njagala mpe answer ba mukumbuuza advising kye kibuuzo obusiru bwoyina answer najikuwadde dda naye okumanya nti oli bogus olibadde otegera answer wano ndi mu advising president oli advisor atandise naki oli bogus kakati nze wenvaayo nengamba full figure tononede generation mba ku discipline nze yogera ki nawe mulaki advisor bano bati amazima advisor mulamba by the way kati kankubulire waliwo ebyo basudia ne bajja bakutikkira engule naye nga yakawani ebyo webiri buchamani omulaba buchamani ebyamutuukako wabiraba
yalowooza nti ekitiibwa kye bamwambaza ghetto advisor. Kati namulabye ali ku stage anywerako njagala bino ebintu mu bitwale nga bya ddala ate nga biri serious. Oginywera wa? Oginyweredde wa Simon? Uliriza. Muleme kutyoboola offices. Omuntu wakeera ku makya ne bagamba nti MP. Nga kansala w'abantu b'e Makinde Luwafu. Bw'oliwo Nabisaalu ojja kujja nga tuzzeeyo. Si mulonzi wo. Kaakati nze nalayira sebo ndi kansala w'abantu. Walayira. Ndi Land Road. Walayira. E Makinde mu kizungu. Walayira. Mu kigagga. Walayira. Nze ndi Land Road. Anti yagamba ndiwo Nabisaalu njagala mukakase. Ononya gy'owangulira. Sikuwangula. Uliriza sebo. Ona ngoma ndiwo Nabisaalu sagala alimbe bantu nti nonda Nabisaalu. Okiwudde bulungi? Ne Nabisaalu gyayogera simanyiyo. Okitagedde bulungi? Ne Nabisaalu njagala munnyonnyole. Siri mulonzi we Nabisaalu anti. Owulire bulungi? Siri mulonzi we wawa. Ndi Land Road mu Makinde wa. Sibera nko mukiwunya gy'oyogera. Mutwaba manyire babogasi muine ebigambo byamwe bemutekawo okulaga kwa sibera nko wajayogedde kale oli Makinde sije nnondera ekyokubiri ndi Land Road e Makinde mu kigagga ku lusozi mu kizungu jota subira nti oligulayo ne toilet ekyo tumaliza kati byamwe biwe njagala kunyala tugende ku byegwanga kitone ya ebyegwanga bino byagwanga bebisinga kitone yambuza ekibuzo njagala nkimuddemu Mwanyaza njagala nkuddemu ekibuzo kyo nabala bakinanga ggwe balina mind eyo nga ggwe abantu abasinga njagala kino kinnyonnyoza kufumintiriza abantu abasinga bamanyi nti okuwabula omuntu kikwetaagisa kumala kutuula naye. I think nawe olina mukama wo ku BBS kokola Freeman omala bbanga kinga tomulabye nze mukama wange manyi Sembajju Sembajju kakati Sembajju naye alina mukama we siwa kiri Sembajju alina mukama we kati nze omukisa gwe nina okumanya ndi bless mukama wange ndi direct ku mukama wange. Abantu bano batunyooma yensonga ki olabe ejjunga njogera ku Dr. Sam Mayanja. Ekyafula Dr. Sam Mayanja okubeera doctor si mukubi wa mpiso. Si mukubi tamala kutagaba mpeke. Yasoma nnyo nafuka doctorate. Nafuna doctorate. Gwe kakana. Si bino si byanjaga. Ekyamufa doctorate kusoma nnyo. Kyekyemuisa doctor mu mateeka. You understand? I understand. Dr. Mayanja tomusanga nganoza ntagenda kufumita mpiso. Oba doctor bosoma nobera specialist. No suka nofuka doctorate. Obera doctor mu kintu ekyo bakugusemu ye Mayanja. Dr. Sam Mayanja. Si wampiso si wampeke. Kakati bano balina obuzibu. Bamanyi nti obera ne president. Yes, tuwe ne seminars, tuwe ne chino conferences. Mwatu wako ne chankwanzi. Ne wa. Oshagede kati gwa bakana ategera ja kuba ategera awo suche mu wabula ndi kunjiramu kibuzo kyo kubanga kibuzo kyo jawabulamu mukulemeze kwanga kati kiyona kutawanya byeruzungu bireke nange nabivaako eno Africa kati leo na achiwakanya olama nkutabudde it's okay kati njagala mwe maize tugende kubye gwanga mwe matidde atoli omala kina wa mala tunulanga gwe alinga ensonzi gwe tunuleno nawe kitwe amala ameranga gwe ngalinga ensonzi ojja kuyiga okumala bono yiga okumala bono ate nonsa tosabbalala nga ndi wano bono yiga okumala tunuleno nawe nikino bakijjewa kurufika musayimo ngene nina banyazaala nze wati wanonyeza ngeno nyenyazaala mutake mukala bajala kunkubira simba ngame girlfriend we wamuleseyo ewaka ngomugudde nemmere nga kusenga solo kwogera dabodda yo sayimo office kwata mukazi wa girlfriend we omutunuze mu kamera toddamu kunzungirako laba musajja nyambadde bulungi nnyo nazanyumye onkwatakwatako omuntu wavunaanyizibwa simanyi balamu yabatikire ngoye enjeru mwafuna kundibota naye gwe yafuna ezizeze bukubo manyi mulinga kakati kuli baji ntona ategera nteno ya BBS oba yawa ayange ngatte eno gyolaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe gikwateko ngatte eyo ogiraba nkwatire ngatte engatto yino engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno mane yagino gikwateko tosudia
because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe. Nenga tuya sente eri mu sente nga mmeka? Enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo maye abantu olumu batya sente naye nkakasa nti sonasone ze munakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right. So banafa ba brand shoppers basangibwa Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall neto giyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers Kabalagala genda yo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kirizo bagana engatto eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kuseera balanga ffe ngo ezaffe tuzegulidde sizaki siza company naye kati wali mu lwa company owulira obotoka kakati nkunyonyola kakwateko naye ntukula singa waddugadde dda naye ndayo ntukula ekyo kibaito kyote special advisor malirizo ono yakumatidde ono gwacha omugamba kolewa na massage ono akumatidde wano mukama wo mugamba mukazi wo mugamba kola massage wono vira wano ngegumba witabe kungunga ompulira naye afika nawe kakati okuwabula omukulembeze w'eggango bakola service let me tell you something semateeka w'eggwanga ndowooza olaba endya gye tulyamu mwenjala ebaluma endya gye tulyamu yeeyo fulfige tumalirize gundi endya gye tulyamu yeeyo girabye omukulembeze w'eggwanga semateeka w'eggwanga mu kawaayiro 17E kamuwa obuyinza obwenkomeredde okulonda kamuwa obuyinza obwenkomeredde musemateeka w'eggwanga era akawaayiro ke kamu ne kamuwa obuyinza obwenkomeredde okulonda abantu bagenda omuyambako mu services era kyovola bwakonda parliament etula era walaba nga batudde nga gafulfiga ne bamprovinga kakati omukulembeze bwakulonda kibaite okumuadvisinga kwekugenda nopresentinga like nga wano wentudde ndi mukuadvisinga kyenjogedde bwekibanga okifunamu eggwanga wano ndiwo so mu bwangu advisor okola ekintu president maybe kyeyandikoze naye nga talina era bw'olaba minister ng'agenze oba ku district oba ku ground oba ku ki oba RDC oba aba mu kifaananyi kya president singa era bw'akola bubi muze yabeera yakoze obubi. You understand? Katonsuubira nti ojja kunsanga ne muzayi kaseera muzayi kino oli ategeera ggwanga n'ate sitalimu Museveni ali ku Africa namba gikutte bwati you were stupid. Okay. Kale kakati tugenda kuba tutandika ku nsonga omukulu fufiga nga bafuna ebyokulya tukaleka tutandika omulamwa bitone over the weekend ku Friday waliyo show ya Chameleon yaliyo. Unfortunately Kibuyaga n'atwala stage show netasobola kubeerayo wabadde wa amaloboozi agali mixed okuva mu bantu ab'enjawulo mwe mwabadde ne Gravity eyalaze nti ye musanyufu ku byabaddewo gwe gundi yeeri kinaawe oli omu ku basanyufu kuki olw'okuba nti nno Katonda yamusasudde Kibuyaga n'amutwalira tenti n'amutwalira stage ebizibu by'ensi tebiggwayo era buli omu waali walabira enjuba n'omwezi gwenza okera ku makyano nga wafiiriddwa naye nga waliwo ekizimbe ekigudde ng'oli atadde mu buwumbi so buli muntu ayina ensi weemunyigira osobola okera ku makya nga tolina kyakulya naye nga waliwo agaba ssente akasuke kitegeeza ki buli omu ayina endowooza ye ku bintu ebimu. Gravity wavaayo n'agamba nti n'asanyuka nga musanyufu nnyo endowooza ye nga ye era temumunenya mumuleka asanyuke lwa nsonga kyawulira kyefaananyirizaamu nga kyenkugambye nti essaawa ya leero goli mu kunywa juice naye waliwo atanengiza yadde ekikumi nti wakati ng'abantu bali mu bizibu wali abacelebratinga naye nga tebacelebratinga lwakuba nti nno bali balina ebizibu bacelebratinga byabwe anti kaakati ekyo kyanjawulo kyobulaba nkugambye nti Gravity waaba yacelebratinze olw'okuba mukulu Chameleon yafunye ebizibu ekyo kyawulira okitegeera kyenkugamba nti bakugamba wakati ng'ofiiriddwa oyo omusezi ayagala kulya mu mayiti gy'ogenda okuziika
andi agulabire kati omutadde mu level y'omusezi musezi anti aba musezi nga ayagala ye kimunyumira yakifunamu kakati nze sisobola kuvaayo ne mukonde eminga nti wakoze kibinyo kuba simanyi lutalo lwabwe na kamiliyoni okitegeera buli omu alina ebizibu bye nga waali okitegeera kuba teri atuukiridde muganda wange bakwata ne bakubikula Simon abantu basobola osimba line ne bakutunuzaamu kamera nga bulijjo gwozitutunuzaamu ng'ebikolobero by'olina ekirala bannayuganda balina osooka okumanya oba ne beebuuza lwaki ebbanga lyonna Gravity abadde apepeya ne kamiliyoni lwaki sawa zino yamukyusiriza omudumu ekyo saagala mukitwale for granted kubanga tugenda netufuna obuzibu bano abasajja abalinga ba legend tubawo ekitiibwa abasajja ba legend tubawo ekitiibwa we respect you so much kubanga mmwe mwasiima omusingi gwa industry eno naye ate saagala mukozese mu kisoogo kuhumiliatinga bano abantu abalala abatandika mu industry golokuba grade master ku ssomero olepinga omwana ngolokuba grade master okitegeera kigamba nebino betulimu bya assumption bya kutebereza uliriza nze kati nkugamba out of reality example je nkuwadde ogiwulidde bw'obeera edi master tokozesa mukisa gulepinga bayizi kabasanya bayizi buli muntu akola ensobi tukikkirize nze kennyini kamwa koogera nze kamiliyoni yali anzoganyizaako kubanga omukopa eddoboozi omutambulirako ekyapa kyaliyo yali yakijjawa ekyapa ky'eddoboozi yakijjawa okiwulira nze yali anzoganyizaako era namala kuvaayo mu public nenekubira endulu singa gwe kamiliyoni tewaali muzoganyizanga nali sisobola gwe kimanyi nti kamiliyoni yajjako mu inbox nga ayagala muwandiikireyo nnyimba bino biveemu tuli mu nsonga za wuliriza mukola mistake lwaki sigenda kukola interview nga full figure alemedde wano nawe oli bogus naawe bali mukubuuza ani sigenda kukola nono sigenda owaye mugamba mukyakale bye biki mukyakale mudigide nabalya mulye bali eki katola bayene naimba mukyakale gwayimba nega tukola debate y'ekintu ekikulu wana buli omu alina endowooza tubuli omu respecting endowooza ya munne woba oyogera nange I don't want you to interfere nga ta blastinga ba regents oyogera ngani njogera ngo muyimbi oyogera on behalf of who no nga full figure generali naimba mukyakale gwayimba ki nakabuuza nyimba za mirundi ena wa mukyakale olimba no evergreen luyimba gwayimba olwawa isoka gwayimba ki nakakubuuza wayimba luyimba ki olatamanya luyimba lwo tamanya luyimba lwo kusala olatamanya gwayimba ye no sayimo mukozi kyamaanyi you can go get out of here go bust go nsaba tukole bwe get out of here you are rubbish bitone ayi mabaferi ya mwa dembe mabaferi ya mwa dembe no mabaferi ya mwa dembe mabaferi ya nchidam mwa dembe rinji mabaferi ya baremwa bitone walemwa oli sobola kwatosobola nkubaru yiro mugwe motherfucker sanwa bastard biansa I'm here I'm here. Niasa gorabish. Niasa. I'm here. Tula wansi. Niasa. Son of a bastard gorabish. Wane manange no fira mu. Yes, so njaga. Nkuba. Leka musabule. Atuteka ombera muleke. Leka musabule. Temulwana. Damonso mu muludi gumu. Toyina luyimba. Nedda. Nkuba. Toyina luyimba go bastard. Toyina luyimba. Tonsonyiwa ama tonsonyiwa bitone. Tonsonyiwa tata. Kali nesonyodo. Tonsonyiwa. Fulufiga tula. Tofuma kamiliyoni ngandi kusati ko mazi. Tamuvumye awadde ndowooza. Tofuma kamiliyoni ngandi wano ke bastard. Bana wachitondekana ukole chobade. Wachitondeka. Wachitondeka. Amuhiya nkuba. Yachi kubanza. Yes. Yes. Yes, nkuba. Sigena kola nono. Tobula sika data mugenda kola. Toyina right blast ka kamiliyoni ke bastard. Mu blast nzewa. Ongambye mbu abayita ba legend mbu abayita. Nkuba ko. Yes. Nachitero. Don't we wana. Nkuba.
gwe nkuba ati kyekyagala kireke kyekutuula gwe wepanka mbo jakuba mu kale tula wansi kutola sit down fuck you rubbish bogus ngole wepana easy sida ngavuma kamiliyoni tatula kuseti ngavuma kamiliyoni ona ina right of kamiliyoni tamuvumya ona right of kamiliyoni wajabu kamera mama bikwate bana abadongo beba wabi abantu mwana ali mukuoza mvumidewa wacho bagana kuja bikwate mwenna muri Yamukuba Dr. Wawa kubona furufite wabi abantu mwana mwe Saimo lekera woteka maba basta de camera zinga bafuna bayimbi bafe yayimba chi naimba muchakale muchakale bye bichirawe nawe yogera luro naimba muchakale ovumota kamiliyoni ngandi tosobola kuna kamiliyoni ngandi kusati gwe mazi mumanyira kanzo muvuma kamiliyoni muvuma bayimbi batulinawo wayimba ruyimba chi nze naimba muchakale nawe yogera luro toje kola interview nga muvuma kamiliyoni aba bafala mbawadde dembe lingi nnyo nembavuma bayimbi affe wano waliwo omwana avuma spice nga budansa avuma kamiliyoni avuma waki bitone yogera luyimba chi wayimba ruyimba chi kamalirize simuyinako sagalo no mabere sagala nzasiganda kuzima webere atuuliza wendowoza aliko kamiliyoni temugenda kola sagalo wayirize olulira kwesigamye sagalo ebintu ebyo mwana biteke mu sina mudugo nabo ekintabula kiri kimu full figure owawa aligambuza nedda tubenga batu full figure wa Uganda full figure tofukamira onanonyeka mubaka njikuwadde mazi ulira zebashampaka mbaka nawe kibiyolera nawe ate ngenda ku disciplininga party firi ogenda kuba olimba olala ali tukateno firi ati kateno ita abamanyi balina walampa bakumanye ngani walampa gwe nawe kunze nawe ani walampye bunne walampa kirekecho zibona wenkolera wasanzewo toja kola interview ngomanyira kamiliyoni chenjogero gamba gwanga mujenga biri munya togenda kola interview sayima muwadde baferi yowudde mwapulabula emu kakati atono akoziki banate kama bana bale mwafa kamera kati andibuliza kati bonna ba Uganda mwe babogas mukutezi no total idiots nemuzi wa ebene temugende weberere mu mwana muleke musabule mu leka musabule na kuisona sagala kuleka muleke musabule mu kirekecho bitane Simon nedda bannaite waloche sagala Simon sagala full figure wabe bantu mbundi mukuvuma amasajja kisigagala no nedda chirwa chokoleke chirwa wacho badala wacho badala that is very very bad tamuvumye ata gambe mbu abaita mbu natereza na gama sibaleje mbu abaita those three guys bebe cool Bobby Wine, Chameleone, are respected. Tamuvumye wadde ndowooza lwaki gravita. Teri kumanya legend wa gwanga. Bana bewadde mirembe. Osanga mwana nyimba rumba mugenda kule motoka bukakula bwaguga namanya Chameleone tula mukole netwogere bitegereka togena kola interview kakati gwanga muje Dr. Chameleone tunya milikisha ke munya bitiko munya munana sikoma nyako kajo kuzibashira batya
Simchecho. Checho. Aleleketa. Mwamazemu amanyi. Twacha swa kuimba nyimba lwa bantu abo. Omwana mubuza wayimba lwimba kitalumanyi. Nzambuzi zo lange nayimba mu Kyakale. Fine ni nalumu nayimba mu Kyakale. Ezize yayimba luyimba ki? Avuma kamilioni. Mbubu legend. Na wavuma Bobby Wine na wavuma Bebe Cool. Nja kufa nawe. Tulina teleza industry. Aba tulina kusaka okupanishinga. Aba alapishi. Kati tula mukole. Tula mukole. Mwachizibu bogas mwachizibu. Kati kyokoze bakira batya. Ekyo. Kyokoze. Fakiti. Titamuvumye. Soteze mtamuvumye. Dindako. Tamuvumye. Abadde atandise. Yeso sena ba blasting abo nabasabbi nagamambu abasajja babeita mbu baleje mbu. Natereza. Bobo ngame ntatereza kitegeza nti kibaddewo. Gwe nja kukuba tutegwe na mayako interview nawe. Nja kusuna. Naye nga tuvude mu byoko. Naye nga tuvude mu byokweraga bitono omusobola. Yiyi mumumpe. Izo bedda ntasa gwe. Gwe yimuka. Jangu. Tula mukole. Ngande tula mukole. Kankube gwe teganyi oli musobola. Temuli koti kankube gwe. Teka wansi kamera. Atule wansi mukole. Tateka wansi kamera muoche. Nze nkuwerawo. Ojiwulira wakunyako. Leka nawe. Fati teka wansi nkuoche. Ani? Nze Jennifer. Olwanira ki? Nze Jennifer nakangube manyi bache mbapita jeno. Teka wansi microphone. Nze nkubisa muzindalo. Kiteke wo ndaba. Nkukuba right no wulira. Gasini mubiri byabana bemumanyira bakazikazi. Bitono yo musobola. Kankube gwe. No munyumiza. Nze bitone. Nze bitone. Oli atalya. Obadde omusobola oyo. Kategori lija ataliyo. Kankube mono. Atenze bitone. Kati bwe buzibu. Abala agenda kukuba. Mwite. Ono nyamfire mu ngalo. Enjale mulimu ogimanyi. Towudde omukogunya afuwa oluka. Omanya njale muliko. Leo interview ke komye wano. Oba ekome bateko manze sigena kukiza muntu amanyira kamilioni. Komye wano. Oba ba legend abasatu. Botuda mu music industry. Respect those three guys. Ono mata ina luyimba. Abadda wansonga. Tawadde ensonga. Abadda awando. Agambe bwati. Tinze namala kuvaayo, kumuviirayo. Amochulira. Namala kumuviirayo, kuvaayo okwetaasa. Kamyo ntakola nko kutalo mwana oyo mwana yamukola ko talo nga yagala erinnya. Ompulide bulungi chemba dentereza chataragadde abantu bawulire. Omwana yawala mpaka mimi from nowhere. Akole erinnya. Aina chayogeddeko. Taina chayogedde. Waba gravity yavuddeyo na ayogera. Osanga gravity kubanga gravity bade bamukwawo ne kamyoni emabegako. Bwaba avuddeyo osanga ayina ensonga. Ani yaga nti bamukwano. Si bamukwano. Ndowooza mwe bali mbakadingize ni mukwano gwo. Bwembera wano ngogamba abantu tifurufa mukwano gwange. Tetuli. Kati mwe na problem. Twasanze mu conference twasanze basula moto twasanze lulambo mukwano gwange kuki? Sila mukwano. Okuva di. Level tezikwatagana. High classes tezikwatagana. Endowooza tezikwatagana bansonga ki? Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, bayina endowooza mu music industry. Enneneko. Neba matovu ba chance nalubega bani. All is gold. Bakabe semboga. Ba Maddox bayina capacity chovola ba community babanyira bantu abo. Sika community alumba matovu twanika nti mubi. Neba na abana batana che bali bamanyira ba community nso kuva kwa nevu ma chance. Oba nevu ma Juliana. Kabere shiba yampitako wadde ndi mukadde musingo obukulu ne mu music industry yampitako. Mu respectinga yes. Shiba musinga emyaka. Spice musinga emyaka. Nebe bakwede industry. Binana okusingaza binagikolera bansingako. Yanti netusagana muntu kuwanda woza yesi. Sinagana muntu kuwanda woza. Obuzibu oyina nawe entegera yo nafu. Omanyi ntegera mpola. Omanyi okuntegera ina kubanga otegera nnyo. Problem ya mwatamanyi tamanyi tamanyi. Muli boy mulina obulemu ku bwongo. Bakola sajja ale bakola ki? Oyina kizibu ki? Problem yange weri we wano. Kashu yango gisse. Ebade ya wanyisiganya birowoozo oli omugobi. Bitya oli atawanyi kirowoozo ki ku music industry. Muyimbi. Ayayimba ki mubuzo oluyimba naye tamanyi luyimba lwe yayimba ki gwe mpa enyimba za bbiri. Yogera oluyimba lumu baluza batya. Abantu balu searching. Yogera oluyimba lwe balu searching. Yayimba luyimba ki. Full figure. Simple. Mpa enyimba za bitone bbiri. Ani abani abali wana. Kayo ina ani balomanyi. Ayina nyimba ze. Bo ina batano omanyi. Balutani. Bakutya. Akagologera tantia balutani. Nange nkutya.
Nyimba za bitono zimanyi. Tozimanyi. Tona gotomanyi nyimba za bitono kakasa. Nga tuuliza nyimba za bitono mu motoka. Janonya na kusasulamu. Geno bamantisa. Nawe wegase ku Fulufigo kutisa. Nasende bana banako bakutisa batisa mungaga. Nasenda. Nyamirikishe kali kumunanansi. Asiri wala. Shikale sho tujimaliriza. Oli kumunanansi ndi kumurikishe. Mujja nenjale banu mbagala njale banu muwakana. Singa mwasabe mbere ne mutamire nyina wa kamiliyoni. Njale yabaleta. Alusazi batabwanya ngati gwela ngano fananya kakaseka kashima. Alusazi banu mu alinda wa munyapira. Otuse nokana ngana chokana tokimanyi. Echachi. Zatoteka ngakusadi neze mbaze munsanze bwana. Mwegala kulwana